TikTokers gather, leave whatever you're doing and gather. Lero tukoledde eno. Kanso kembuze ekibuuzo. Uganda police temanyi mateeka gafuga app eno. Nti mulimba TikTokers ambu obozo bakwata. Kafilter ka Gold Coast tokalekaayo. Okay. Straight to the point. Nze sigenda kwekwekereza. Ndi omu ku bantu abasanyuse olw'okuba akalenzi ako kasuze mabega wa mitayimbwa. Yes, era singa kisoboka. Bakongereyoko n'ennaku ezimu. Ndi victim. I've been abused. Mpemuddwa from way back. Abaludde ku TikTok eyo mukimanyi olw'akalenzi ako. Muna mukazi watu ali weak hearted. Avumiddwa, awemuddwa. Abaana ab'obuwala bangi nnyo wano. Mwala ba Gold Vive ng'akaaba. Bawemuddwa, bambuddwa akalenzi ako n'abamu baatalabangako. All in the name of content. Bannange, okwevuma kubaawo okwejerega, but don't go too personal. Where do you get the audacity to insult someone's parents, someone's kids? Vumo yakuvumye. Okitegeera. Yes, full figure avuma awemula teri akiwagira ekyo. Naye bw'akuvuma ne kikukwatako, geta mu mateeka. Omuvunaane teri ali waggulu w'amateeka. There is no one above the law. Ekyo tekijjaawo nti okukwata kala kavubuka mukyamu. No. Mutuufu era omuvubuka oyo abadde asaana okuvunaanibwa. Depressing abantu bangi. People hurting. People crying behind their smartphones lwa butalaga. Because of you people abavuma abantu abefuula nti okuvuma content. Likes, comments mugenda zifuna. Naye ebere lesson. Sawe no Cephoch maama we yayimiriddewo naye. Mpozi n'abantu abamu betwalabye ku kamera. Simu abamuwaga abamusudiya. Abefuula nti muli kusaidia. Stop being hypocrites. Abantu mubabuulira amazima. This is wrong. Platform eno mugyonoonye. Mugifudde ekitagasa. Okitegeera. Era neberere soni eri abo abantu abali wabweru wa Uganda abakozesa app eno nga Cephoch bwakola. Ng'okimanyi nkyo ogenda kudda e Uganda. Ng'ensi gy'oli mutega babutuuze. I'm talking to people in the Arab world. Mwe mukyasinza okubeera n'empisa ensiiwuufu on record. Bugenda kukyenkya abantu bakuuma obusungu. Ojja kudda e Uganda kutuusaako ekikyamu. Bajja kukuba oba bajja kusiba. Omuntu ajja okuyimirirawo ku lulwo ajja kuba wa famire yo. Si bano abantu ababawaga ababalimba mu comment section. I'm telling you. Leero abadde oyo enkya ogenda kuba ggwe. Bane mu respecting abantu. Mukole content atali wa kuvuma. There is a lot of things you can do on TikTok. Abantu ne bakwagala. Akakalenzi. Chika sana. Chika sana. Ozi tuli musanyu jerere bana. Tunonya content era chovolaba nze content wange wa kuvuma abantu. Nze content wange wa kweyambula. Nze content wange what in hell? Content choyo. Akavubukako okuva rekavayo. Atenera byadde abatandise n'okwambalira mwana mulenzi ekikondo Bruno. Okitegeera. Lwaki yeteeka mu bitamukwatako? Lwaki bamala kumukwata naye n'alyoka abyeyingizaamu? Omwana oyo mujjukirako ekintu kimu. Tewali kibeera ku internet Kayima nga sikiraba. Ne bwe mba sikirabye nina olukunkumuli lw'abasecretary ne bajjeno bange. You know? Abandi emabega. Nina abantu bange abankiikirira. Okitegeera. Nze president waabwe nina secretary, nina omukuŋŋaanya, nina treasurer, nina ki babintuusaako. Akavubuka ako nzijukira omwana Bruno Chikundu yali in a very devastating situation. Ng'ali mu budde obuzibu ennyo. Afiiriddwa maama wa mwana we, mulenzi muto, omukyala oyo yali muwala muto. Akavubuka ako ne kakikinala gye kakikinala ne kabikkula ebbwa ly'akamwa ne katandika okunyinyampira munne waako mu budde obwo obuzibu ennyo.
kasooka kuvoola omugenzi omwana already afudde ne katandika okumugugumula oli yafudde dda taliiwo ne kamugugumula ne kamuteeka wali ekyasinga okunkutula kebo n'okunkutula waya ne kadda ku mwana omuto Bewera Kigundu muwala wa Bruno Koyo naye ne kamuvuma omwana omuto atalina kyamanyi ku nsi a very innocent angel ne kamuddako naye ne kamuvuma ate ng'ebigambo bye kamuvuma tebiyisika mu kamwa vidiyo zonna tuzirina ukitegeera bwe kaamaliriza ne kadda ku mwana muvubuka munne waako Bruno omwana ali mu devastating situation bannanga ali mu budde bwe obuzibu nnyo those were his dark times ne kamuddako ne kamuvuma ate nno omuntu beera nti oba onenyaako ku muntu oba okola bwoti naye nga kakozesa ebigambo ebyagejja ne biwola ne mbagamba akavubuka ako temukasiba wabula mukwate kamera muyite ba tiktoka anti kawoza ba tiktoka zigaza muyite ba tiktoka bonna bonna n'abamawulire bonna bonna bwe babanga bakamanyi tebakamanyi nnyo n'abamawulire bonna bonna mubayite bakwate video mukateeka ku City Square mukababika ekibooko kyokka kye muba mukakolera mukababika ekibooko kafukamira okuva ku City Square paka ewaabwe gye kasula simanyi kasula kibuli nga kafukamidde keetondera buli muntu gwe kaali kagugumudde munnange abantu obusungu bwabadde bungi nnyo ne bagamba amateeka tegatukkiriza kukwata muntu awazezza myaka 18 kumubabika kibooko konse nedda nze ndagidde mukakwate mukatwale ku City Square mukakube mukagolole entumba mukakube temukasiba kubanza nali mbaddeko mukomera manye tukomera kyeyitegeeza omuntu obeera mukomera obeera very very desperate obeera very very hopeless nemba gamba temukasiba omwana obwo bwe mukakube kubi kibooko kadde ewaabwe tekajja kuddamu kwasa ndowooza munnange bwe nabagambyeko nti bagende bakakuba ekibooko ne bagamba oyo naye yayiika ndowooza ebizigo byamuyingira mu bwongo takyategeera bakakutte ne bakatwala ne bakatwala enteesa yange we yakomye ebisigadde mbadde mbifuna ku mutimbagano naye nga waliwo ankwatira vidiyo akekanneenye nnyo okitegeera akakwate naye akyasinze okunnyumira oba kabadde kakyali mutulo nga kabologa nga tekannaba yadde okweteekako meekaapu Kayima bwe nzija wano ku live ne mbagamba nti ŋŋenda kwebaka ne neesiiga meekaapu muba mulowooza nti mpisa bivvulu so that ku makyozi ku katomanyi bigenda kujja ku makya kabadde kataddeko meekaapu nga bakawalabanya paka kyenasoose bwe nakomye okuteekera kwe kubeera nga bakawalabanya katandika okunyampa kanyampidde awo abantu kubanga kabadde akalowooza nti kakitalo nnyo okitegeera kakati bambi that what is it being underwhelmed or overwhelmed I don't know how to say it in Luganda my Luganda is too little naye kwegamba omuntu nokwegamba nervousness eyo you know he was too nervous mbabuulira naye kino kibeere ekyokuyiga eri abantu mwenna abatamanyi kukozesa internet ate njagala kulabula yonna waliwo akavubuka kamu bwekakikokakoka nkataddeko eriiso George omanyize mbagamba kintu kimu nti omuntu bw'avangayo n'anyambalira omuntu bw'avangayo n'avoola ekitiibwa kyange nesikunyega nesikuddamu omanya nti ebibyo bibi bwe mpangayo n'enkuddamu gw'oba olubuuse olulwe luba luwedde era nga wano kiri ku rekodi omuntu yekka gwe nali nvuddeyo n'enjogera n'erinnya lye nze soogera mannya muddeeyo mwetegereze bwe mba nkuba ekintu kyange soogera mannya abo soogera ku abantu people are going through enough okitegeera so tekyetagisa bantu kubeera nga tobajja mu kamwako omuntu yekka gwe nali mpisizza mu bajjo lyakamwa kange yali omwoyo omusajja ow'omutwe omunene Calvin Kayanja yekka mu bulamu bwange
ate yali munnamukisa nnyo kubanga kuba omukisa bwalina nti nze bwembayo nenjogera erinnya lyobeera safe bwemba sikwogeddeeko naye n'ogenda mu maaso n'okumboloogera n'okubeera ng'ombajjulira ebbwa lyakamwa omanya nti mukwana ebibyo bibi. Kalinga kaddeeyo ku zirayivu ne kakola zirayivu okitegeera bwe bakona ku Kayima Arthur ne kalyoka kamboloogera ne kanywerako obusira kaakati nno kiwulire bagenda kukunyigeza empanyo n'akiwulira nze nkubuulira ate njagala kukutegeeza ati nange nkirinamu omukono afaafe awulira ng'anyiize nnyo agende yeetuge essaawa ente tukyakwatagana na nonsensi yenna. Kakati wabulayo kamu bwe kati akafuusa ekizibu wano kanfuukidde ekizibu. TikTokers Gaza ni whatever you're doing and Gaza banaibaletedde olugambo olwokya ate abasinga ku mubadde mumbuuza Dr. Cephoch oli wa tuleetera olugambo bannaye nga ndi eyo bifuuba nga ndi